Olwaleero lukuta olunaku olwokubiri ng'abasuubuzi e Mukono basendebwa abo bonna bonna abakolera ku nguudo mwasanjala. Wabula ng'ekikwekweto kigenda mu maaso waliwo omu ku badde basenda Kantini Ekyuuma gwe kikubye ne kimwasa omutwe era atwalibbwa mu ddwaliro e Mulago nga biwala ttaka. You see what you have done to our things. You see. Mama labayo mazima. That is the thing to us. We sacrifice our time. We sacrifice our life. We never feeling I'm going to need to be a Uganda. We are very sorry. President Museveni, we are very happy. That's the money we sacrifice our life. Tugenda buwalabu Uganda muri mirimu tufuneyo emirimu solo okweya tukole wanateza tukanze mutusaba mu misomo tokanga mono n'ebintu byaffe we mutu olwokuba mbu Uganda yaffe abasitizinizi bana Uganda naye you see tusafu ebintu byaffe mu byonona banange tweyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale byonona. Wabula kino tekirobedde bikwekweto kugenda mu maaso era abasuubuzi bangi bafiiriddwa emaali yaabwe. Senta za PDM tugenda zisasu zachi. Zasizirina eza PDM. Tebazimanya. Ezaki mama? Eza PDM. Basi tu wakati tugenda kuzisasu zachi nga ku business bwe tukola buba bonna bonna babusenze babumazi. Obasibwe enkanya. Bandi bada Abamu ku bannannyini bizinensi balabiddwako nga bali maziga nga beebuuza ki kye bagenda okuzzaako. Kina ki kye basenze? Hello.
There's someone inside. Ngo kinyumba kijja kugwira.